Democratic Republic of Congo bagamba nti Rwanda yabadde egezaako okwasasinatinga babadde bagezaako okutta First Lady waabwe amanyikiddwa nga Denis Nyakeru Shekedi. Bino nno munnange byabadde mu Washington DC Hotel, byabadde mu ggwanga erya Amerika, era munnange bwe batyo abakongo bagamba nti Abanyarwanda babadde baagala kutta First Lady waabwe. Munnange bwe tutyo bitubifuna okuva mu DRC, era nga bano balipooti nga bagamba nti wabaddewo an attempted intrusion targeting First Lady Denis Nyakeru Shekedi in Washington DC. Rwanda bino egamba nti byanjanjwe tebyabaddeyo, era nga bagamba nti incident eno yabadde misunderstanding, nti bwabadde butategeeragana oba balusewo wakati wa security teams ku njuyi zombi ku hotel gye babadde basharinze bwabadde butategeeragana, bafunyeemu butategeeragana security teams okuva ku njuyi zombi eya DRC n'ey'e Rwanda bafunyeemu butategeeragana. Bano nno munnange kirabika bano kabwanangu kino kimaze okubeera nga ntegeera. Kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti gavumenti eya Democratic Republic of Congo bano bakoze serious allegations ku ggwanga ery'omulirwano erya Rwanda, nga bagamba nti security agents baabwe babadde bagezaako okubeera nga batta First Lady waabwe Nyakeru Shekedi, era nga bano bagamba nti aba DRC nti abasajja ba Rwanda ba agents baabwe ababadde babagalidde emigemerawala babadde bagezaako okubeera nga batta First Lady waabwe Washington gye byabadde hotel mu Washington DC. Okusinziira munnaye ku lipoota okuva mu mawulire okuva e Congo, bagamba nti waliwo omusajja ataategeerekese, ono yabadde mbu agezaako okwakiseesinga okuyingira hotel First Lady we yabadde asuze gye yabadde ali. Munnange Rwanda bwetyo neevaayo negamba nti tekyabadde bwe kityo, teri yabadde agezaako kutta First Lady waabwe, tewabaddewo break in nti oba amenye ayingire. Era bano bo mu kunnyonnyola bagambye nti eno yabadde security misunderstanding, nti aba security bwe batyo tebaakwataganye bukwataganyi, wabaddewo obutakwatagana wakati wa security teams zombi. Kakati statement gye baafulumizza ku lunaku olwokusatu embassy ya Rwanda mu United States, bano bagambye nti incident eno yabaddemu omusajja omu owaabwe omutuusi Omunyarwanda ataabadde na mmundu, era nga yabadde memba owa VIP security VIP security detail eya Rwanda, nti ono awataabadde kigendererwa kyonna bw'atyo yafunyeemu obutakkaanya ne security ya DRC bwe baasisinkanye, era nga nti bano babadde mu korido mu lukuubo olwa hoteeri eno, nga olukuubo olwo lulidinga ebeera abagenyi. Kakati okusinziira ku embassy eya Rwanda mu United States, bagamba nti security officer ono bamuganye okubeera nga ayingira lift oba elevator ba agents ba Congo
ekintu kye baalabye nga kyabadde inappropriate, kyabadde tekisaanidde, era baakirabye ng'empisa embi mu kifo ng'ekyo, era nti ensonga eyo baasobodde okubeera nga bagikwasaganya nga bagiresolvinga ewataabadde buzibu bwonna oba omuntu yenna okubeera ng'atuusibwako obulabe. Kakati Kinshasa bano babadde batutegeeza nga bayita mu spokesperson waabwe Patrick Muyaya nga ye atugamba nti bagenda kunoonyereza ku kiki ekyabaddewo, okulaba nti ddala oba kituufu wabaddewo okugezaako okubeera nga bagezaako okubeera nga batta first lady waabwe batuusaako obulabe. Naye bano bakakasiza general public mu kiseera ekyo ti first lady waabwe yabadde ali safe. Kakati embassy ya Rwanda nga enenya eya Congo, nga enenya officials ba Congo olw'okubeera nti baasavuwazza wamu n'okutaputa ebintu ekifuula nnenge ku biki ebyabaddewo, nga bagamba nti bo bye baayogedde yabadde misrepresentation ku ebyo ebyabaddewo, era tebwabadde bwenkanya yadde n'akamu. Munnange bano nga bamaze okubeera nga bakitegeera Abanyarwanda nti bwe biti bwe biri, bwe bati bwe batulabye, bali bwe bagamba mubadde mwagala kumutuusako bulabe first lady waffe, bano bagamba nedda mbu kye baakoze n'ekyebuuzibwa nti bo Abanyarwanda babadde bakola ki mu hoteeri eyo. Naye kale tetujja kubeera nga tukinonooza ekyo, naye nga munnange delegation ya Rwanda kye baakoze ne basalawo ne bakyusa hoteeri. Embassy bwetyo bwe yategeezezza eya Rwanda tibaasazeewo ne bakyusa hoteeri, era nti bamemba baabwe baabayisizza bubi, baabaharasinze, ne baleka okubeera nga babakwata ku butambi, abantu be babadde batategeera nga babakwata ku butambi. Kati bwera ti munnange kibaleetera okubeera nga bwebwalabwala, era nti bwe batyo ne bacekinga out ne bavaawo ne bagamba eno hoteeri katugifulume. Kakati bano batugamba nti abantu baabwe baabadde n'empisa, beeyisizza mu ngeri eri professional, era tewabaddewo confrontation yonna, nti bo bagezeeko okuteekawo embeera ey'okuwanyisiganya ebigambo oba okubaako kye bakolawo. Mbu baafubye okulaba nti bakuuma empisa, Abanyarwanda bye batugamba. Kakati US authorities ab'ebuyinza mu US tebannaba kubaako publicly kye batugamba oba kye bakomentinga ku incident eno. Nyakeru ye ali mu Washington, era nti ali mu engagement linked to ku initiative yabadde akyaziddwa Melania Trump. Kakati awe ntunuulira ebyo ganda wange, anti nabagamba Congo kati be bagagga, be balina Congo be bagagga. Mu kazannyo kano aka Congo waliwo abantu abeegulumiza ku Congo ebbanga lyonna, wano Museveni, Kagame nga bwe bagezaako okubeera nga babikola ne M23 zaabwe, naye njagala okubabuulira nti Congo be bagagga era kati be bakontrolinga game. Kakati kino munnange kyalaze obunkenke obuliwo wakati wa Kigali ne Kinshasa, era nga kiraga nti bano tebali makambugu, nti bwe basibira mu kkooti ya emu muganda wange obeera oleese embeera ey'okweyuzaayuza. Kati Nyakeero ono gwe twogerako nti atambula international kwetoola ensi yonna nga ali ku nsonga eza-affecting abakyala n'abaana abawala mu conflict zones, era nga kigambibwa okuba talina bulabe bwonna bwamutuusiddwako, era nga bwekutegeezezza nti kye baakoze bo bannaffe ab'e Rwanda baacekinze out mu hotel, ne bava mu hotel eyo eri mu Washington ne bagenda mu hotel endala
ne bagamba bano katubaleke, kirabika nti ndowooza ffe wano teri n'atumanyi. Ffe abaliwo kugamba abali misplaced bakyatubiza mubadde munoonyeeyo ki eno katuveewo, baba badde bakuumyani oba babadde bagenze kusulayo busuuzi teri amanyi, naye ng'abasajja baabalabye era okukkakkana ne babagamba eyo temugenda munoona ki, era tebaagenze.